Akakiiko kano kakubirizibwa ssentebe Bakombye era nga ye mubaka wa Bukooli nga bannamateeka basabye ababaka okuddamu beetegereza ebbago ly'etteeka lino nga bwe kiba kisoboka babeeko bye batereeza kuba ebisinga ku ebyo ebyateekeddwamu si byebyo kkooti ensukkulumu bye yalagira. They have missed several increments. So put them on an increment and they come to the level. That's it. Than looking for this regulation here and there, it can't help. Munnamateeka Judy Byamukama anokoddeyo akawaayiro aka 1017A mu tteeka lino akoogera ku kuwozesa abantu ba bulijjo n'abo ababa bakola mu nkambi z'amagye n'abalala ng'agamba nti ekyo kkooti ensukkulumu kye yali erwanyisa ate bakikomezzaawo mu tteeka lino. If we are to have military trials, whether of members of the defense forces or civilians, surely we cannot have a situation where we have a court which is outside the jurisdiction of the Human Rights Enforcement Act. Bapuliida bano era baagala n'obuwaayiro obwogera ku ky'abantu ba bulijjo okuba n'ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'amagye ebituliko oba kiyita explosives mu birombe n'ebirala bijjibwe mu tteeka lino kuba wabaddewo etteeka erya firearms eribadde lisobola okugonjoola emisango ng'egyo. If we say explosives are ordinary monopoly of the defense forces, which is correct, shouldn't we specifically make provisions for civilian use of these to avoid confusion and also to avoid a possible misuse? Basabye ab'akakiiko kano bafube okulaba nga bagoberera ebyo kkooti ensukkulumu bye yateekako essira bwe yali ng'ewa ensala yaayo mu musango ogwatwalibwayo Honorable Michael Kabaziguruka ng'abalamuzi balambika nti omuntu wa bulijjo okutwalibwa mu kkooti y'amagye omusango gw'abazizza gulina okuba nga tegwewalika. Revision powers of the High Court should be incorporated in the UPDF Amendment Bill in reference to proceedings before the Unit Court Martial and the Division Court Martial, because as the bill is as drafted, the bill makes those two categories of court martials subordinate. Mu ngeri y'emu bapuliida bano baagala abalamuzi mu kkooti y'amagye bakome okulondebwanga ku contract ey'ekiseera nga baagala balondebwe ng'abalamuzi abalala mu kkooti eza bulijjo. That is not security of tenure. A 3-year contract, which may or may not be renewed, does not guarantee security of tenure. So either give one term of 7 years, that's our suggestion, or follow the path of the judiciary. Mu ngeri y'emu ab'akakiiko kano basisinkanye abaazirwanako abeegattira mu kibiina ekya NRM Veterans League mu Kampala nga bano bakulembeddwamu ssentebe waabwe Retired Sergeant Trinawe Wile ng'ekibatutte kusaba akakiiko kano katunule mu nsonga y'akasiimo kaabwe. Thank you, Chair. I'm Choto Ibrahim, representing people of Budiope West, being the district, Musoga Sub. Bagamba nti abaazirwanako abannyuka emirimu wakati wa 1992 okutuuka ku 1995 bafuna 3000 zokka omwezi ng'akasiimo ng'ate zino bbanka zizitwala olwo ne baviiramu awo nga basabye bayambibwe okuyita mu bbaga eriteesebwako. Kyasanku Bernard yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.